behalf of people who measured the route to hand over this map to the organizers and to say to expect the best out of this championship. Tugenda kutandika n'emisinde egy'okwetooloola ebyalo abazungu gye bayita marathon. Marathon eno ejja kubaawo nga 16 ogw'omunaana mu mwaka ogw'2015 ku Sande ejja, si wala nnyo ku Sande ejja. Twategese emisinde gino gikole ng'akabonero ak'okutandika okujaguza kuno okw'emyaka 5 ejja St. Paul's Mutolere Secondary School. Tuula ne tulaba nga ffe ng'abantu abayitirako mu ssomero lino ne tusomerayo ne tufuna amagezi ne tukuguka tekyandibadde kirungi ate ne tutula ne tulyerabira. N'olwekyo tutegese emisinde gino tugenda kukola meetings endala emisinde bwe ginaggwa tujja kufuna ne dina nga twetegeka Jubilee celebration. Naye mu kintu ekikulu ennyo tugezaako okulaba nti tusonda ssente.